Balamusizzaako nnyo abaami n'abazaana ba Kabaka. Amannya gange nze Nalubwama Fiona. Nzize wano nga nzize kutangaaza ku video ya trendinze ku mitimbagano gimugatta bantu. Nzize okugamba nti nakola video eyo nga siri under influence ya kintu kyonna, sinywa mwenge, nali sitamidde, nali ndaga butali bumativu bwange bwennina. Bannange guno gususso ogw'obulamuzi. Bwe tugenda okwekalakasa tuba tulaga butali bumativu. Naye embeeri eri Uganda bannange tenyuma. Abantu babonyebonye ekimala, abantu balina ennaku, abantu balina obusungu, abantu banyiikaavu, abantu babonyaabonyezebwa enkya n'eggulo etakera. Ne tubeera nga tuli awo ne tulaba baffe ng'ali mu mbeera gy'alimu. Ne tusirika ffenna nga tulinga abatalaba. Bannange tuli mu biseera ebitali bya bulijjo, tuli mu biseera ebyakazigizigi, oba mmwe temubiraba. Baffe n'avaayo ng'ava mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Mu mbeera gy'alimu gye yavaayo nga yambadde ekijaketi alinga omuvuzi wa boda nga yenna feesi eringa kyesitasobola yadde okunnyonnyola. Bannange nedda embeera gye tulimu nzibu nnyo. These are abnormal times. These are abnormal times. Naye olinga asobola okufuna odeste egamba nti agenda London kukola bivulu, simanyi kugenda mu biduula, simanyi kukola biki, ng'oleka omukama wo ng'ali mu mbeera gy'alimu. Era tusirike kubanga protoko n'obuwangwa butukugira. Mwatukugira obwedda. Mwatukugira obwedda. Buli avaayo okwogera, buli abaako kyayogera ne balyoka bakugamba ne bakukugira gw'olabye Kabaka mu kamwa kati Kabaka asinye wummula. Kakati gwe ezo passwords ze mugenda mukola, omusajja n'abeera mu mbeera gy'alimu, mu bulwadde bw'alimu, mu bulumi bw'alimu, oli n'abyoka avaayo n'akinagoka, alina ab'enganda, alina abakondomu, alina abaana, alina abamukola. Bamukoleddewo ki mukama wange? Tetuganye muntu mulala ng'alwala, naye he deserves treatment like abalala. Mu mutuwe wano mu America tujja mujjanjaba, temutuwa yadde ekikumi, temutuwa yadde ekikumi, naye baliwo abantu bagamba okumujjanjaba oli n'awaza alina abamujjanjaba. This is too much. Kiyitiridde mukama wange. Bwe tuviiriddeyo okwogera ng'akisusse ogw'obulamuzi ate nga tetulina wakulaga, kubanga tetulinawo desike we tutuuka kwogera bukulaga butali bumativu bwaffe. Gwe twalituukiridde Kabaka ow'ebweru gwe bwatukwasa, otambula oliko zi AK-47 zimajegere, zi convoy ziringa zi convoy, olinga small god. Essaawa zino mu nsi muno mwoli. Nedda mukama wange tugenda kusiiwuuka empisa. I still insist. Kabaka alina okuleetebwa mu America najjanjabibwa, or else tugenda kusiiwuuka empisa. Ekyo nkiddamu nze ndi mukazi omumalirivu atalya bigambo byange, ayogera kyenjogera nga nkimatiza, nga nkikakasa, ng'era nkimiininga. I stand by my word. Okulekayo Kabaka nti omuntu agenda mu biduula, tugenda kwekalakasa, tujja kukola kyonna ekisoboka, tujja kuswaza nga tetukutiiriridde. Nga tetukutiiriridde kyo nkyeddamu. Maama Nabagereka walayira mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu, mu simanyi mu bulwadde ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu. Naye omwami n'avaayo ng'afaanana mu nfaanana gy'alimu amazima ga Katonda. Endabika bagamba endabika y'omwami wo, endabika ennungi ey'omwami eweesa omukyala ekitiibwa, n'endabika ennungi ey'omukyala eweesa omwami ekitiibwa. Naye kakati tutandika atya yadde however much tukurespectinga, naye omwami n'avaayo ng'ayambadde ekijaketi alinga omuvuzi wa boda, yenna kamera ne zimukuba, Katonda wange nga yenna alabika si bulungi. Fengera tukyalina munnanga agagamba nti no tugenda mu bisaakaate. Ddala ssaawa zino ze ssaawa ze tulabamu okola ebisaakaate. Bannange nsaba mu mpawule. Are these normal times that we can front ebisaakaate mu maaso? Ng'abantu tebasobola yadde okufuna ekyokulya okuzza eri emimwa. Baffe gwe tulina okulabirako mulwadde yeetaaga kujjanjaba. Ennyumba yaffe eri upside down. Nenga tusirika kubanga bagenda tugamba twalabye mukamwa
kabaka mukamwa kubanga kabaka yasimye tebayogera olina ne mutandika okuyisa obugundi nga kabaka bamuwandikide since when did kabaka okutandika okumuwandikira buchiti ngalinga bano abagenda bebawandikira chiti z'amazaalibwa gaabwe nga tebasobola na kuzisoma ne kabaka waffe bwatu bwe yatuuse ddi ku level eyo bwetyo. Bannange mutubale mwako obuntu tuli bantu tuli banyivu tuli bakawufu tuli bakambwe tuli banyivu tuli bakawufu. Nabagereka nkwegayiridde nnyo maama mu bwetoowaze obungi bw'oba oyagala ekisaakaate kigende mu maaso eiva okwata omwami oyo nojja naye awo tetujja kuba na mutawaana oba okwata n'omwami n'omuleeta mu advance team naafuna obujjanjabi gwe woonajja ng'omwami ona ebirya biteredde ali mu ddwaliro ajjanjabibwa maama tujja kukubira ebinsira abaana bonna tujja bakwata tubateekeyo kubanga byonna tubisobola byonna tujja bikola ku lw'ekitiibwa kyo naye ekitiibwa kyo kitandika okuseseetuka singa otandika omwami okuvaayo gwe walayira okulabirira ng'afaanana bw'atyo ngate bolowooza ku biduula by'okulembeza maama tutandika okukulengeza tutandika okukuyisaamu amaaso eyo law of nature. That's how nature is. Ne bw'obeera n'ekitiibwa kiba kibi nnyo bw'okuyita mu bantu ng'oyambala amasuuti ng'olina abantu b'abatono ab'omusaabwa abakuwujjira obunyama ng'oyambala amagomesi bano ne bakuwujjira omunyama naye nga the majority emabega nga bye bakwogerera si birungi nga bakulengeza nga bakuyisaamu amaaso because that's what is happening. Nyinza okuba nga nze nsobodde okwesowolayo n'enjogera naye behind me there are hundreds or even thousands or even millions of people behind me speaking the same language like I speak. Nkwegayiridde maama tetwagala oweebuuke kubanga tukulayirira singojja nga taata omulese emabega tafunye bujjanjabi tugenda kusiiwuuka empisa munaatusonyiwako busonyi ekyo nkikakasa nkiddamu nkyogera singa okwata ekkubo mukazi munnange nojja mboze mu biduula oze mu bisaakaate ng'olese omwami mu mbeera gy'alimu tujja kusiiwuuka empisa kubanga ekyo kyekiriwo. Bannange nsaba tutereze enju yaffe tutereze amaka gaffe ga Buganda bwe tunaatereza enju yaffe Buganda kijja kutwanguyira mangu nnyo okutereza ekyalo kye bayita Uganda ensi yaffe okusobola okutebengera n'abakulembeze baffe betwagala abalungi ennyo mu bibiina byaffe n'olwekyo banaatuula ntende ne babuukaala mu Uganda ngerimu emirembe naye bwe tunaaba tetunnatereza nju yaffe nga twekkiriranya nga tubikkako kubanga protocol kubanga empisa kubanga omwana yalabye omuntu mukamwa kubanga omuntu yakoze eki omuntu okunyigirizibwa ennyo nga takyasobola kwogera ekyo kyekiviirako ebyo byonna kyekiviirako abantu okubalaba mukamwa kyekiviiramu abantu okubalengeza kyekivaamu abantu okubanga tebakyabawa bitiibwa ebyo bye tukola tubisasulira mu mbeera emu oba endala. Nsaba tukole ebintu ebituukanye okusobola okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Buganda yennyaffe tetulinayo waka walala tetulinayo tribe ndala. Nze Nalubwama ne bwenfumbirwa abazungu ngenda kusigala nze Nalubwama era eri erinnya lyenkulembeza ne wogenda ludda wali eriri ewange lyenkozesa kubanga ndi w'ekitiibwa kubanga lya kitiibwa. Naye kiki ekinfuula okuba Nalubwama kwe kubanga ndi Muganda kinangasa kinga nze Nalubwama nga nfuuse ekisekererwa nga nfuuse ekenyinyalwa kubanga tusekereddwa tuwemuddwa tuswaziddwa ekisembayo buli omu atutunuulira takyatutegera tetukyaweebwamu yadde akatiibwa olw'ebintu ebikolebwa Emmengo ng'abantu basirise abantu abalivuddeyo batutaase batuwolereze bakuba omulanga ku lwaffe basazeewo kubutika mimwa kubanga bavayo ne praising ebibi byabali olina avaayo atya n'agamba I will crush Baganda n'osirika n'otabako yadde statement gy'okoze ate n'ovaayo n'omu praising mu myaka 36 gy'asinze. Really? Bannange munyiigeeko bannange muveeyo mwogere bannange muveeyo buli omu akole kyasobola okukola ensi yaffe nga tennasaanawo kubanga tuli ku cliff tuli ku edge tunyigiriziddwa ekisembayo omulaba zaatu goba kati tuli ku edge eiva tuvaayo oba eiva tugwayo oba twerwanako
ne tugoba omulabe ave mu kkubo tuli ready okwanganga n'okusavinga ensi yaffe muveemu akatengo mwatugamba tuveemu akatengo ate kati kiki ate ndaba mwe mwetiririra lwaki mwetiririra muyimuke buli omu abeeko kyakola kino tekikwata ku wa kibiina oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba oli wa NRM oba oli wa DP kyonna kyoli yimuka tukwatire wamu ebyebibiina tujja biyingiramu ebibiina byaffe bijja kubuukala mirembe nga tumaze okukwatira awamu oyo ye people power eyo ye people power ye slogan je tulina okunywererako obwa Sseruganda bujja kujja ebibiina byaffe biryoke bibuukale mirembe kabaka talina kulekebwa Uganda nga mulwadde bwatyo nga abalala bagenda mu biduula ekyo nkiddamu kabaka alina okutwalibwa n'afuna obujjanjabi nsigadde nze Nalubwama eyeddira effumbe ku lwa Katonda n'ensi yange.